nange nsanyusa okubalabako mwebale kujja. Kitambula bulungi. Katikkiro omulabye sooka otubulire ebivuddeyo. Katikkiro mulabye ansibiridde entanda badde nina okujjako wano kuba ndi mukyala Muganda neddira Nkima balina okujjako mu bujjajja bakita bujjajja. Nsabe emikisa gy'abakulu gitambule nange nga 6 December kyetambule bulungi. So mukama wange mbadde nze kumuyita mu butongole musabe programu eneba teri bize ajje kushaberewo. Bwana banga zze era bwekijja okubeera. Waliwo ekintu kitatera kulabikibwa wano. Okusa ebisinga abamawulire bonna bwe bajja oba n'omuyimbi tutuukira direct mu kabineeti bane tukolera eno ewa Katikkiro bw'osoose genda mu kafo ne Katikkiro. Twebuuza bano banyumya kati nno gwe kale okulaba gy'oyagala okgenda naye owekitiibwa mukwano gwange ate era wetuuse wali ku reception basose batugamba nsooke ngende bakola arrangement zeeri gye tugenze. So nensooka nengenda netwogeramu katono ku nsonga ezitulese wano tulyoke tugende eri. Abantu basinga okusinkana Katikkiro baba batya tolina kyotiddemu n'ogamba ngenda omusisinkana naye. Kubanga si gwe gusoose omulaba mulabye enfunda nnyingi nnyo naye ate okumumiitinga mu office ono gubadde gwakubiri. So okutya kubali tekuliiwo nnyo kubanga relationship ebaddewo. Ng'ogyeko mu miitinga mu office mwogeramu ng'abantu mwogerezeganya gwe naye. Nga twesanze musanga ne twebuuzaako. Akuwanye ennyimba. Okyanjawulo kikyoteeka mu buyimba bwo ekirabisa okuba nga kiwomera Katikkiro. Nkola music mulungi kyenyinza okugamba nkola music mulungi teyesitaza message ozuwulire ziri mu nnyimba zange nti nnyimba nnungi teekamu lyrics ennungi ng'olabira ddala nga Katikkiro alina okuzinyumirwa. Kambuza ekibuuzo kya Boneta mbunga leero tokaabye. Leero sikaabye kubanga ate tewali kibadde kinkaabya leero. Ebintu bye mba njogera nze ebiseera ebisinga bye binkaabya. Ate saa soogedde nnyo osanga singa nandaze osanga oba naalikaabye. Anti wuliriza we twali ku press conference ebintu ebyasinga okunkaabya biviira ddala ku jjane yange engeri gye ntambuddemu okutuuka wano kati ebintu ebimu bayogera nga binkwatako oba binzijukiza gye tuvudde kubanga owulidde byasinga okunkaabya Mama Junior mukyala Catherine Kusasira byayogera King Saha kwega ebintu bye baali boogera nze munaye bwento bwensanyuka nyinza okuba ndi emotion kati wensanyuka ennyo bwe ntyo nera ne wano mbadde kale mbulako katono. Ekibuuzo kyakubuuzizza nga mukkirira awo Shiba yazadde. Wabula ate kati mwe mulina okuŋŋamba. Mwe mulina okuŋŋamba nange wempulira mu nkuubo mugambye nange wempulira kuba sinnamulabako. Ngenda kuzaala era oluva mu concert ate nze njagala balongo. We naba mulabye. Rehearsals zitambula bulungi nnyo tuzimala nga 3 tugenda batuma rehearsals zaffe naye nga sofa bitambula bulungi nnyo era we are ready okuba Africana. Yes. Ogedde ku tutumu abayimbi temusobola controllinga tutumu. Kino oyizeemu ki era gwe tutumu lyo oli controllinga otya obutakola buzibu nga abayimbi betuze tulaba. Nze newalanye ebintu ebinankozesa ensobi newalanye ebintu ebinanjogezaako nti omwana oyo yeeyisa bubi. Kyova olaba nti kizibu nnyo okunsanga mu bintu ebisobola okuntyoboola oba bintu ebirimu obuvuyo. Siri muntu ayagala nnyo bintu bya buvuyo bya ntalo ate era ekintu kyayogedde ekyo ky'okuba n'amalala. Abayimbi bwe tufuna ennyo etutumu tufuna amalala ne tubeera nga tetukyagambwako tetusoboka twogera bubi kati tetufugika kati ebintu ebyo mbyewala nnyo era abantu abamanyi baba mbeera okumpi abatambudde nange okumala ebbanga. Nze mmanyi kimu ekintu ky'okubeera n'amalala tekisobola kukipingira waggulu era at the end of the day waliwo kisobola okukuteeka wansi. So ate nze nkyalina olugendo lw'okutambula
newala nnyo ebintu ebyo ebinankozesa ensobi nenva ku mulamwa oba ne mutandika okunnonda ekyo ekiwala bwe kityo ekiwala ekyo bwe kityo mbyewala nnyo. Carol, nga tuvuddeko ku bya wano katono nnyo gw'omu ku bayimbi abalina concert mu December kimanyi Friday eno naye waliwo ebbaluwa eyavudde eggulu ewa General Salim Saleh ng'agamba nti abayimbi mususse ogendayo for starters wagenzeyoko nkiwulidde wano amwe mbadde mu bintu byange bya concert mbadde sikimanyiiko ekyo ebbaluwa yadde egamba ki ng'ebagamba mususse omusabiriza omba nga muyina kimwagala mu concert ng'ebyo wali ogenzeyoko naye obanga si concert eno sigendangayo naye neezo byennyini sibimanyiiko naye sigendangayo bambi. naye ekibuuzo kimu nze Katikkiro agambye buno mubeerako emyaka nga 15 olina kyokiyigiddemu gwe okwekolera kituufu nnyo mu myaka 15 talimbye bw'oba muyimbi w'amaanyi oba okoze concert seziwera sente ng'ozifunye naye ate bw'oba nga toli mwegendereza era nga tokoze nga bw'agambye kubeera nga omanya nti emyaka giwere 15 oba tokyalina nnyo baba tuba bakulabye concert ez'enjawulo tuba bakipya naye ate bw'obeera nga otaddemu amaanyi ennyo n'osigala ng'oli relevant ng'okuba kizibu okuvaako naye agambye mu myaka 15 bw'oba teweegendereza gisobola okuyitako nga tolina kyofunyeemu tolina kyokwe kati nze njizeemu nti nnokukola ennyo ng'emyaka 15 teginnakola ki teginnaggwako okomawo ddi bakuyigiriza omulimu gw'olina okukola okuba nga ofunamu ssente lwadde okadde tojja kumanya abantu mwenna abandaba mwenna bannange mbagala nnyo mwe bali kunsupportinga mwe bali kutambula nange mpaka wano wentuuse mbayita mikwano gyange bafanizi bange nga 6 December ku Lwokutaano luno ngenda kubeera ku Hotel Africana mujje mumpagire ntegese bulungi ngenda kubayimbira bali kati babayimbirangako naye mujje nga 6 mbayimbire mbakuba muziki mpaka last.